Disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku disitulikiti ezisingamu abantu abangi ekiviiddeko n'abaana bazaalibwa okubanga beeyongera. Kyenkana buli muntu ayingira ekibuga asookera mu disitulikiti eno nga kye kiwaliriza abakulira ebyobulamu okutegeeza nti emu ku disitulikiti esaana okutangira obulwadde bwa polio n'olukusense. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno nga baliwo na minisitiri w'ebyobulamu batuuzizza olukiiko kitebe kya disitulikiti basinkanidde abasawo abakulira amawulire gonna mu Wakiso kubanjula enteekateeka ye bagenda okuyitamu nga bagema abaana bano. Robert Kagwire nga yakulira ebyobulamu ategeeza nti abaana emitwalo 46 baweza emyaka 5 wamu n'abaana emitwalo 69 okuva ku myezi 6 bagenda okugema obulwadde bwa polio n'olukusense. So nsabye omuzadde yenna n'essaawa eno omwana mutwale asobole okufuna doozi ya measles mwongeremu amaanyi ag'okwekuuma. Obulwadde bw'olukusense bagenda kuba nga bugemera ng'olwaliro ga gavumenti era nga basibye abasawo okufaayo ennyo okunnyonnyola abazadde basobole okukimanya. Twagenda okukizuula nga abantu abasawo kye bayita abantu okugaana nga baba baagala kumanya naye ate omusawo n'abantu basobodde mumunnyonnyola. So mbadde nsaba tuba tugenze abantu bannyonnyole bulungi basobole okutegeera omugaso oguli mu kugema kuno. Kagwire alabudde n'abazadde wamu n'amasomero abalina omuze gw'okukweka abaana mu biseera eby'okugema n'ategeeza nti balabira bakutogera abaana baabwe kuba obulwadde bukambwe. Buli muzadde abeera wa ttima nnyo kubanga zino endwadde zetugema ndwadde enzibu nnyo, ezimu teziriiko bujjanjabi kati nga polio, measles. Omwana waba azifunye zimuyisiza ddala bubi. So ngeri yokka gy'osobola okutaasaamu obulamu bw'omwana okulaba nga omwana agemebwa. Agambye nti abazadde bonna banaagana okugemesa abaana baabwe bakukwatibwa era bavunaanibwe. Balina puroguramu egenderera kuyamba baana ate mu mateeka g'abaana omuntu asobola okuvunaanibwa singa oba omwana omugaanyi omulemeseza okufuna ekisobola okumuyamba. Ate yampayire Immaculate okuva minisitiri w'ebyobulamu akubiriza abasawo okukozesa eddagala obulungi basobole okumalayo abaana. Tugenda kugema nga tugenda nnyumba ku nnyumba, buli kifo ekisangibwamu abantu, ekisaawe, obutale, taxi park, amasinzizo n'ebifo ebirala birimu abantu nga tunoonya abaana abali wansi w'emyaka 5 bagema obulwadde bwa polio. Ategeeza nti ku mulundi guno baagala bagema abaana abataka wansi wa bitundu 45 ku buli kikumi mu disitulikiti eno kuba yesingamu abantu abangi. Akulembeze mu bitiibwa byabwe mwenna ne gye mukolera mutuyambe okunga abantu n'abazadde okujumbira activity eno. Ogamba kuno okutandika nga 9 okutuukira ddala nga 11 omwezi guno. Ebintu byonna byagenda okozesa mu kugema abaana byonna biteekeddwa. William Mutyaba yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.